Katwewombeke bannange tutandike okusaba olwaleero. Mukama Katonda omulungi tukwebaza okuba nti otukuŋŋaanyizza wano mu yeekaalu yo wadde tuli ku mutimbagano naye tukkiriza nti eno enkuŋŋaana gye tukuŋŋaanamu Mukama ekusanyusa era egulumiza erinnya lyo. Mukama tuleeta abaddu bo bonna abazze mu kusinza kuno era n'abo bonna abatannatwegattako nga bateekateeka okutwegattako. Mukama tekinologiya waabwe omwanguye obeere omugonze gye bali asobole okubanguyira basobole okutwegattako. Bannaffe abali mu buzibu Mukama nabo tubaleeta mu maaso go obayise mu bizibu eby'enjawulo. Era tusaba Mukama bwe tunaaba nga tuli mu kusaba kuno n'okutendereza osindike mwoyo wo akke wakati mu ffe. N'omuddu wo omusumba agenda okutuliisa ekigambo eky'enjawulo olwaleero naye tumuteeka mu mikono gyo. Abeere kondiwiiti etutuusaako ebigambo ebirungi ebiva gy'oli. Ebyo byonna tubikusabye nga tuyita mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katutandike n'oluyimba olusooka. Ompise Mukama okujanga gy'oli, onaze n'omusaayi gwo ogusinga byonna. Kanzije Yesu, kanzije gy'oli, naza n'omusaayi ogusinga byonna. Nange ndi munafu omubyomwerere, akyate ndisimugoba wekwesige gwange. Kanzije Yesu, kanzije gy'oli, naza n'omusaayi ogusinga byonna. Yesu yanfiirira nze alina ebibi, okwagala kumpalute n'abanzize gy'oli. Kanzije Yesu, kanzije gy'oli, naza n'omusaayi ogusinga byonna. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, n'Omwoyo Omutukuvu tweyanze bulijjo. Kanzije Yesu, kanzije gy'oli, naza n'omusaayi ogusinga byonna. Yesu wanfiirira nze alina ebibi, okwagala kumpalute n'abanzize gy'oli. Kanzije Yesu, kanzije gy'oli, naza n'omusaayi ogusinga byonna. Kanzije Yesu, kanzije gy'oli, naza n'omusaayi ogusinga byonna. Mu linnya lya Kitaffe
n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amina. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe kwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke twongere okumanyira ddala mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okwebuuza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanidde okukola era tukola ebitagwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, saasira abaatula okwona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bw'oyo okutanula era okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Essaala y'okusonyiyibwa. Mukama Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe byonna, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ffenna awamu, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe, Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ayi Mukama, yanguwa okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Ya Mukama litenderezebwe. Katuwulire ekitundu kyaffe ekisooka. Ekitundu ekisooka kivudde mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essula 51 okutandikira ku lunya olusooka okutuuka ku lw'e11. Nnabbi Isaaya essula 51 okutandikira ku lunya olusooka okutuuka ku lw'e11. Mumpulirize mwe abagoberera obutuukirivu, mwe abanoonya Mukama, mutunulire olwazi bwe mwatemebwako n'obunnya n'obuya bwe mwasimbibwamu. Tunuulira Ibulayimu jjajjammwe ne Saala eyabazaala, kubanga bwe yali ali omu yekka ne muyita ne muwa omukisa ne mwaza, kubanga Mukama asanyusizza Sayuuni, asanyusizza ebifo bye byonna
ebyazika n'afuula olukoola lwe okuba nga Aderi n'eddungu lye okuba ng'olusuku lwa Mukama. Essanyu n'okujaguza birirabika omwo, okwebaza n'eddoboozi ery'okuyimba. Mumpulirize mu abantu bange era muntegere okutu mu eggwanga lyange, kubanga etteeka lirifuluma gye ndi era ndibeezaawo omusango gwange okuba omusana eri amawanga. Obutuukirivu bwange buli kumpi, obulokozi bwange bufulumye, n'emikono gyange girisalira amawanga emisango. Ebizinga birindirira n'omukono gwange bwe byesiga. Muyimuse amaaso gammwe eri eggulu era mutunulire ensi wansi, kubanga eggulu lirivaawo ng'omukka n'ensi erikaddiwa ng'ekyambalo, n'abo abagituulamu balifa bwe batyo. Naye obulokozi bwange bunaabeereranga ennaku zonna, so n'obutuukirivu bwange tebujjulukukenga. Mumpulirize mwe abamanyi obutuukirivu, eggwanga eririna amateeka gange mu mutima gwammwe. Temutyanga kuvuma kw'abantu, so temukennentererwanga lwa kuyomba kwabwe, kubanga ennyenje eribaliira ddala ng'ekyambalo, n'enkuyege eribalya ng'ebyoya by'endiga. Naye obutuukirivu bwange bunaabeeranga ennaku zonna, n'obulokozi bwange okutuusa emirembe gyonna. Zuukuka, zuukuka, yambala amaanyi, gwe omukono gwa Mukama. Zuukuka nga mu nnaku ez'edda, mu mirembe egy'ebiro eby'edda. Si ggwe wuuyo eyatematema Lakabu, eyafumita ogusota? Si ggwe wuuyo eyakkiriza ennyanja, amazzi ag'obuziba obuwanvu, eyafuula obuziba bw'ennyanja okuba ekkubo abaanunulibwa okusomokeramu? N'abo Mukama be yagula balikomawo ne bajja e Sayuuni n'okuyimba, n'essanyu eritaliggwaawo liriba ku mitwe gyabwe. Balifuna essanyu n'okujaguza, ennaku n'okusinda biriddukira ddala. Ekitundu ekisooka kikomyawo. Mumwebazenga Mukama, mukaabirenga erinnya lye, mumanyisenga ebikolwa bye mu mawanga. Mumuyimbirenga, muyimbenga okumutendereza, mwogerenga ku byamagero bye byonna, mwenyumirizenga olw'erinnya lye ettukuvu. Omutima gw'abo abanoonya Mukama gusanyukenga. Munoonye Mukama amaanyi ge, munoonyenga amaaso ge ennaku zonna. Mujjukirenga ebyamagero bye byakola eby'ekitalo bye n'emisango egy'akamwa ke. Mmwe ezzadde lya Ibulayimu omuddu we, mmwe abaana ba Yakobo abalonde. Tugende ku lunyiriri olwa 37. Nabajjamu nga balina effeeza ne zaabu, so tewali muntu munafu mu bika bye. Misiri n'esanyuka bwe baagenda, kubanga entiisa yaabwe yali ebaguddeko. Nayanjuluza ekire okubabikkako, n'omuliro gubaakirenga ekiro. Ne basaba n'aleeta obugubi, n'abakkusa emmere ey'eggulu. Nayasa ejjinja, amazzi ne gatiiriika nga gakulukutira mu bifo ebikalu, kubanga yajjukira ekigambo kye ekitukuvu ne Ibulayimu omuddu we. N'aggyamu abantu be n'essanyu, n'abatonde be n'okuyimba. N'abawa ensi z'amawanga, n'abatwala ne balya emirimu gy'amawanga. Balyoke bakwatenga ebiragiro bye, beekuumenga amateeka ge, omutendereze Mukama. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe
n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokusatu kivudde mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abagalatiya essula 3 okutandikira ku lunyiriri olw'olubereberye okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda, tujja kweyongerayo paka ku lunyiriri lwa 23 okutuuka essula 3 w'ekoma. Abagalatiya essula 3 olunyiriri olusooka bagamba bwe bati: Mu Abagalatiya abatalina magezi, ani eyabaloga? So nga Yesu Kristo yakomererwa nga mulaba? Kino kyokka kye njagala mmwe okuntegeeza, timwaweebwa omwoyo wa bikolwa by'amateeka, nanti ki lwakuwulirwa kwa kutuukiriza? Nanti ki lwakuwulira kwa kukkiriza? Bwe mutyo bwe mutalina magezi. Abaasookera mu mwoyo kaakati mutuukirizibwa mu mubiri, mwabonyaabonyezebwa ebyenkanaawo bya bwereere, so nga ddala si bwereere. Abawa omwoyo akola eby'amaanyi mu mmwe, akola lwa bikolwa by'amateeka, nanti ki lwakuwulira kwa kukkiriza? Nga Ibulayimu bwe yakkiriza Katonda ne kumubalirwa okubeera obutuukirivu. Kale mutegeere nga balina mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu, abalina okukkiriza nsonyiwa katono. Kale mutegeere ng'abayima mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu. N'ekyawandiikibwa bwe kyalaba edda, Katonda bw'ali w'amawanga obutuukirivu olw'okukkiriza, ne kibuulira olubereberye Ibulayimu enjiri nti, mu ggwe amawanga gonna mugaliweerwa omukisa. Bwe kityo abaayima mu kukkiriza baweerwa omukisa awamu ne Ibulayimu eyalina okukkiriza. Olunyiriri olwa23. Naye okukkiriza nga tekunnaba kujja, twakumirwanga mu bufuge bw'amateeka, nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulirwa. Bwe kityo amateeka yali mutwazi waffe eri Kristo, tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza. Olwa 25. Naye okukkiriza bwe kumaze okujja, tetukyali mu bufuge bwa mutwazi, kubanga mmwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu, era mmwe bwe muli aba Kristo. Kale muli zadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali. Mukama abawe omukisa abooluganda. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, Yesu Kristo omwana w'omu yekka ezaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okusa ekimu okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama tusaasire.
Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. n'obusika bwo obw'omukisa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali Mulala gwe tulwanirira wabula gweka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. so Totuggyaako mwoyo gwo mutukuvu. Ffenna wamu essaala y'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira Tukwegayirira omusana omusana gwo gwake gwake mu mu nzira nzikiza yaffe. yaffe, Otukuume tukuume n'ekisa kye ekingi, otujje mu kabi konna ak'ekiro olw'okwagala okwagala kw'omwana w'omweka omulokozi waffe Yesu Kristo. Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusejjuka kw'Omwoyo Mutukuvu ere naffe ffenna. emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katwewombeeke tweyongere okusaba. Ffe baani Mukama bowadde obulamu. Tetulina kye tutadde mu maaso go naye Mukama okkiriza. Tukwebaza otumazaako Ssabbiiti nga tuli balamu. Tukwebaza olw'Ekkanisa mu kutuleeta mu kkanisa kiseera kino nga tujja okwebaza era n'okusaba Mukama bye twetaaga. Tuwaayo Ekkanisa Mukama abakulembeze bonna, aba bishops, abaawule, ab'engeri zimu n'abantu bonna ababuulira enjiri olw'omulimu gwo twebaza. Mukama ffenna tulabye nti Mukama omwaka oguwedde n'omwaka guno gubadde muzibu, naye mu kujja maaso go buli kiseera tetukooye. Twagala otutaase, twagala otusaasire, byonna bye twasobya maaso go Mukama otuddiremu. Tuwaayo Mukama Ekkanisa ya wano era ne twongera okuwaayo n'Ekkanisa y'e Uganda. Mukama Katonda twongedde okuwaayo Obuganda, Kabaka waffe Muwenda Mutebi ne bakabaka abalala ab'ebitundu ebitali bimu Mukama. Obatukuumire era oyongere obbawo amagezi biki bye basobola okutukolera okugenda maaso. Tuwaayo Mukama n'Obwakabaka bwa wano n'abakyala ne ba royal members of the family abalala bonna Mukama tukyebaliza. Twongera okuwaayo eggwanga lino lye tulimu lye watuleetamu ng'abagwira. Twebaza olw'okutukuumiramu ne byonna by'osobodde otukozesa. Twebaza Mukama lockdown zino z'otuyisaamu kati tuli ku yakusatu. Okuteesa kwonna Mukama n'oluŋŋamya Prime Minister n'abantu bonna ne ba scientist okutusalira ekisinga okuba ekirungi. Twebaza nti obulwadde bwatulumba naye Mukama mu bbanga eritaweza mwaka tubadde tufunye vaccines. Kati kumpi tuli ku miliyoni 2. Ensi ezaffe n'ensi endala zonna tezinaba kufuna ekyo. Tukyebaliza. Twongera okuwaayo ensi endala abantu abafudde ennyo Mukama nayo yongera okutaasa. Twagala Mukama okwate ku buli muntu kinoomu alabe ekisinga okuba ekirungi, oba obulamu oba okubuusabuusa Mukama buli omu mukwateko mu ngeri ye tusobole okukkiriza ekyo tusobole okubeera abalamu baffenna twetaaga bulamu. Twongera Mukama okuwaayo era n'okwebaza Ekkanisa yaffe Thornton Heath okyagireseewo mu bizibu byonna Mukama bye tuzze tuyitamu. Twebaza mwami n'omukyala Mukiibi abatukulembedde obulungi bwe batyo nga bawaayo obudde bwabwe kiseera kyonna n'okutuleetera biki ebisinga okuba ebirungi. Ebintu ebyo bitwala obudde naye twebaza nnyo olwa Janet olw'omulimu gw'omukozesa era mu community kulaba ng'atuuka ku buli muntu mu kufiirwa mu biki byonna Mukama n'omukozesa.
tukwebaza kuba omuntu wange ekirabo. Nze ng'omumwebaza bwe nali omunafu yadduka n'ajja ne thermometer nga wala wona nali sinagifuna. Bingi by'omukozesezza twebaza era ne banne baakola nabo. Twebaza Mukama. Twongera okuwaayo Mukama abantu abalwadde abali mu maka gaabwe abali ku kitanda bangi Mukama oyongere buli omu mukyalira waali obajjanjabe. Twebaza omukyala Sempasa n'omwami b'ogenze n'ossuusa Mukama ne bonna beesiyogereko nga sibalina mu mutwe bonna mbawaddeyo gy'oli. Twebaza olwa mwami Kavuma kuba naye ogenze omujjanjaba. Twongera okuwaayo abantu bonna Mukama abavudde mu nsi muno bannaffe mu community yaffe tufiiriddwa abantu bangi. Tuwaayo Oweekitiibwa Nsambu Musisi eyakatuva ku maaso, famire omukyala n'abaana n'abazzukulu onyige ebiwundu. Mukama ffenna tulina ebiwundu naye tunyige. Tetulina mulala gwe tusobola kwekwatako ate era gwatuggyako. Otuggirewo okwemulugunya kwonna kuba gw'osinga okumanya. Mukama twongera okuwaayo omukyala Lwanga mu kiseera kino ng'ali mu US ng'alumizibwa Tamali Lwanga. Mukama omutuukeko gy'ali omujjanjabe obunafu bw'alina. Twongera okwebaza twongera okuwaayo omukyala Gladys Kavuma Mukama. Omukyala oyo olwa mutabani we John Mukama. Naye twebaza olw'omukyala oyo omukungu Gladys Kavuma Mukama gwe watuwa mu community yaffe akoze omulimu gw'amaanyi. Mukama omutuweera omukisa olw'okusiimako ataliiko buli wamu atuukawo aw'amagezi ayagaliza. Mukama omwongere era omusanyuse. Twongera okuwaayo Mukama ttiimu yaffe Makko twebaza kubanga byonna by'otukozesezza ne bannaffe abatukulembera mwami n'omukyala Bosa, Jennifer mukyala Lutwama ne bammembazi bonna Mukama abasaayo omwoyo. Tubeebaza twebaza abatukulembera Mukama. Tetulina kye tubawa naye bakola nga tebeebaliridde okututuusaako buli kimu Mukama. Twebaza olw'omukisa ogwo era ne bannaffe bonna twongere okugenda mu maaso bwe tutyo. Mukama tetwerabidde abaana baffe tubakukwasa mu ggwanga lino ezzibu ebiso bizzeemu tunaddukira eri ani okuggyako ggwe obataase yonna gye batambulira tebawulira naye ani asobola obbawuliza? Ggwe ffe tusobola okwogera naye gw'osobola okubawuliza Taata Yesu. Obakkirizise baleme kubeera na mpaka bino byonna bye tuyitamu ebigenda mu maaso. Bakkirize ffe bakadde baabwe bye balaba bye tukola bye baba bagenderako baleme kugendera ate ku bintu ebitasaanidde. Ayi Mukama Katonda, ebyo byonna tubitadde mu maaso go. Obanga tulina nga twayonoona Mukama otuddiremu otutunuulize amaaso go tusaasire. Tuwaayo eggwanga lyaffe Uganda Mukama siryerabidde mu kiseera kino eky'okulonda nga tebyagenda bulungi naye ate ani ayinza otusaasira okuggyako ggwe tukolere ekisinga okuba ekirungi. Abantu bakoowa abantu bakooye abaana tebasoma esente tezirabika Mukama. Kiki kyo otujjukire Mukama olw'okwagala kwo n'ekisa kyo. Yongera okuwaayo Mukama nze ng'omu omukyalo oyo Barbara Kaduyu munnaffe ali mu Amerika y'ensi esinga okubeera nga naye ayina obulwadde. Mukama omukyalo oyo mutaasize gy'ali. Nze ng'omu Mukama omukyalo oyo wanjawulo. Ekintu kyonna ekituuka ku muntu omulabanga akuzaamu amaanyi akusaasira kwegamba she's so genuine Mukama. Beebaza olw'omutima ogwo gwe wamuwa Mukama Katonda. Byonna tubitadde mu maaso go ne sabbiiti eno etandise. Otuwa omukisa mu byonna bye tunaakola era otutaase mu kabenje. Tutandise okulaba gye tulaga. Yongera otusaasira. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amiina.
Owooluganda tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mu kaseera kano kantwale omukisa okwaniriza omusumba Saamu. Omusumba Saamu enjiri agibuulira ku mutindo mulala nnyo. Era bukyanga Mukama amuleeta wakati mu ffe, enjawulo ebadde y'amaanyi. Ssebo omusumba tusiima nnyo, ne bannaffe abalala bali mu makyaki batubuuza omusumba mwamuggyawo eyo. Naffe twagala ajjeko mu kkanisa zaffe, era ssebo bannaffe ab'amakyaki amalala baba bakusabye okugenda okubabuulira. Manya nti ebigambo Mukama byakuteeka ku mwoyo n'obitutuusaako bibakwatako. Ssebo akazindaalo nkakuwadde. Neeyanziza nnyo mwami Mukiibi, mwenna mbalamusiza mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Njagala kusooka kwebaza akulira ekkanisa mwami James Njuyi olw'okumpa guno omukisa okujja okwogerako nammwe, okujja okuwashipinga nammwe. Mu Luzungu ngamba I'm really honored and privileged. Njagala kwebaza mwami Kalanzi, mwami Mukiibi mwami ne mukyala Mukiibi ndoza be bakulira this service. Njagala nabo kubeebaza okumpa guno omukisa, kubanga ndoza guno mundi gwange gwakusatu okujja mu service eno. Ate bagamba simanyi luno olugero gye luva naye naluwulira. Bagamba omugenyi wabazze ewuwo n'asula olunaku olusooka, olwokubiri, olwokusatu omuwaaki. Akimanyi unmuting akyogere. Nkumbi kulima. Nkumbi kubanga takyali ki? Takyali mugenyi. Era ndowooza nsuubira sikyali mugenyi kati ndi part of this family St. Jude and St. Aidan with Thornton Heath. So nebaza nnyo ate mwenna mwebale kunnyaniriza every time buli wenzija mpulira I'm very welcome, very comfortable, so mwenna mbeebaza. Ekiro ekisooka kye ngenda okubasaba bw'oba osobola sigala ngo ali mute naye nga if you're in position to okusaako your video mbadde mbasaba museeko video, naye oba you're in a compromising place, don't just sigala ng'oli unmute oba oli off video. Naye if you can nandyagadde ndabe ku faces nga sharing ekigambo kya Mukama. So if you're able to just saako video yo sigala unmute ndabe ku faces. Ndi mu kanisa, ndi in one of our churches in the parish, so njagala kubeera as if I'm having people in church. But nsabayo ba volunteers babiri during the talk bansomere ku Acts chapter 8 verse 9 to 11 ne Acts chapter 13 6 to 7. So oba mwami Mukiibi oyinza okukiorganizingira kino, like two volunteers omuwa Acts chapter 8 9 to 11 ne Acts chapter 13 6 to 7. Mwami Ssekiswa yagenda okutandika. Mwami Ssekiswa bw'anaamala mukyala Mukiibi asobola okusoma ssebo. Neeyanziza. Kale nja babuulira when to do that. Katusabeko nga sinaba sharing from God's word. Father, we thank you for this opportunity to still meet in this way, Lord. We thank you for the gifts of technology, and we know that where two or three are gathered, there you are. And I pray that wherever we are gathered in our different homes, in our different settings, that your presence will come and be with us and speak to us and bless us. And may we experience your love and your grace through this service. In Jesus' name. Amen. Nga muwulidde oluganda olwange si lungi, so ngenda kuwulira mu Luzungu, wajja kubaawo bye njogera mu Luganda naye kansuubire we're okay with that. Good. Ndabayo a few notes. So today I want to speak to us on the topic of spiritual
nourishment. And there are two reasons why I speak on the topic of spiritual nourishment. Ekisoka is from our reading in Galatians, where Paul is talking to the church in Galatians. So he's encouraging believers there to keep spiritually nourished, otherwise bagenda kwesanga mu bizibu bingi. Nene ekirala omukyala actually akihintinze on ada leading in a intercession. Sikutegedde erinnya naye you hinted on something that ng'omusumba bagamba, abasumba, our role is cure of souls, and talking to people and having various conversations. There's a feeling of lockdown. It's just mental breakdowns where we've suffered mentally, but we've also suffered spiritually. So akalimika, our spirituality kagenze wansi for the struggles we've gone through, people we've lost, but also rhythms of routines of ebintu bitwakolanga edda kati tukyasobola kubikola. Badde nkuuma akafaananyi olunaku nga luno twandibadde wa? Twandibadde Ekkanisa, twandibadde tuworshiping awamu, twandibadde after the service baŋŋamba tufumbe ekimere, ne tumala okulya ekimere, we worship, we talk together. So it's not just our physical hunger ever satisfied, but also our spiritual hunger through the conversations that we had during those times after church or even during church. I tell you some of the acts, Ekkanisa acts, why the church grew. They worshipped, but also they fellowshipped through food. And that's how they grow. Meeting for fellowship, breaking bread, and therefore growing and keeping strong in their spirituality. So, Nyagala, I want to encourage us with three things that might help us to keep going spiritually, to help us akalimika fekakolechi, kambukeko katono spiritually, but it takes a lot of work. There's going to be a lot of work that is needed for all of us. But before I share those three things, I want to begin by addressing what happens when we are spiritually nourished. And this is what happened to the church in Galatians, Paul Jayogerako. In reading, in the third reading in Galatians chapter 1, Paul has some harsh words for the church in Galatians. Paul writes to the people in Awagamba, "You foolish Galatians, who has bewitched you?" Oluganda olwange mbangera kitranslating as naye basiru mmwe ani yabaloga, si kyekyo ndowooza. Naye basiru mmwe ani yabaloga. And I was reflecting on these words, nenfunamu mikwano gyange binalowoozezza benandiyagadde ogamba ebigambo nga bino singa nina guts ezimu nga guts ngeza Paul. Magaye naye basiru mmwe ani yabaloga. I'm sure nammwe muyinza okulowooza ku bantu b'oyinza okugamba ebigambo nga bino. Sigamba oba obitegeeza naye wakuba I'll explain why. Singa mbadde mu kkanisa ezimu ezaffe e Uganda nandi bagambye kyukira akuliraanye mugambe naye sigenda bagamba bigambo ebyo tokigamba muntu yenna. And so the reason for Paul's harsh words was because he was talking to people who had heard about or even been there when Jesus was crucified and he rose again. And not only that, these same people had been in Jerusalem on the day of Pentecost, and they had received the Holy Spirit, not because they deserved it, not because they had worked hard for it, but because they had faith and they believed. Sadly, these same people had forgotten that they are sons and daughters of the Most High. They had forgotten that they have been adopted and were heirs to God's promises through Abraham.
And so Paul Musungu Munyivu is frustrated and angry with the Galatians because they knew all the things. They had been taught all the things. They had the knowledge, they had the wisdom and the understanding, but sadly they had forgotten these things and therefore were not applying them. And here is why they were not using this knowledge. Why had they forgotten all the things? Paul uses the word bewitched, aniabaloga, deliberately, sometimes to skipping out of a bigambo mu Bible, and yet there's a reason why that word is there. Bewitched, but here is why. Paul was not literally meaning that they were bewitched. No, it's because they were behaving like they had been bewitched. In Paul's time, this same time that we're talking about, magic was common. A lot of magic was going on. And so Paul is rebuking those who were drawn into this kind of thing, of believing in magic and all sorts of things, and not stopping to ask themselves, what is the source of this magic? Katusome asoka aina again okusoma Acts 9, asome Acts chapter 8 verse 9 to 11. Kola by'abatume sura 8 olunyiriri olw'omwenda. Naye waliwo omuntu omu erinnya lye Simoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikirizanga eggwanga lye Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agattibwa amangi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Eyanziza nnyo mwami kisa kiswa. Owookubiri Acts 13:6 to 7. Ebikolwa by'abatume essuula ey'e13 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Bwe baayita ku kizinga kyonna okutuuka e Pafo, ne balaba omuntu omulogo, nabbi ow'obulimba, Omuyudaaya erinnya lye Balisa, eyali awamu n'owessaza omululumi Serugiyo Pawulo. Omuntu ow'amagezi oyo n'ayita Balunabba ne Sawulo n'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Naye neyanziza nnyo mwami Mwami Sekitwa mukyala Janet. Mukyala Janet neyanziza nnyo. So tulina scenario bbiri. Tulina omwami Simon ne ba Jesus. So bagendanga nga bakola magic and all sorts. Abantu ne batandika attributing all the things be baali bakolanga to God. So both baali batwala the usefulness of what they were doing stopping and never stepping behind bagayi bano babikola mu linnya lyani babikola. What is the source of all of this? Bo bakkirizanga bukkiriza. And mbadde reflecting ako kanisa zaffe naddala ng'ozzeeyo e Uganda, si nnyo eno naye naddala e Uganda noga kyangu nnyo okulowooza mbu ebintu kati ebihappeninga mu kanisa zaffe e Uganda bitandise butandisi kati nedda byava dda bino bye tusoma kati kumpi oyinza ga ze kanisa zaffe ezimu eziri e Uganda. No, these things have always been happening since the church started. So bano abantu abaali balaba bino ebintu nga babiwulira ne falling into that trap of following people like Simon and Bar Jesus, sorcerers, Bible etugamba, because of the wonders they were doing, because of the things they were saying, but never stopping to wonder the source of all the things.
nga nakalokoka nayingira a youth group yali y'amaanyi sibira nko mu youth group bweti abaana baali basaba we grew up on the truth of the word nga tusoma Bible kumpi buli mwezi nga tuyibeeranga almost two night prayers, and God has been faithful. Abasinga tuvuddemu to lead churches now because of the faithfulness we had in God's word and the truth it brought. Naye sadly si buli omu mbu yakwata ekkubo lye limu lye twakwata. Abaana abamu kati life got in the way and they've fallen for church leaders today. And you try and speak to them on church leader kyakugamba, do you go back and test it with the word of God? Do you go back and do you pray about it? Responses zaabwe zisinga ziba aggressive, n'akunyiigira oluusi n'akuggyako ne ku Facebook n'agamba ono gwe kati gwabatabalamu oba obula omugamba naye musiru gwe who bewitched you? Teri yamuloga. The thing is that when abaana abasinga bagezi balina emirimu mulungi, they are very intelligent people. It's not that they are bewitched, it is not that they are foolish, it's because their thinking has been clouded. Their minds are too accommodated to wrong, unbiblical ideas. They don't think through if they're really true or not. Chokola abiseera ebisinga kugamba, open the Bible. Ayinjagala ova wano oddeyo testing these words. Read the Bible for yourself. Some of the things we don't do quite well is going back and reading the Bible for ourselves and asking God, speak to me, Lord. Speak to me through this person. God can speak to any one of us directly. Let's not think God speaks through some. God speaks through this prophet. God speaks through this pastor. Yes, God does, but go back and test this. Otherwise, to gain up struggling spiritually. All the things happen to people who are spiritually immature. So, njagala sharing 3 things that will help us on this journey of faith. When we are walking the life of faith, there are 3 things that can help us from helping us not to fall in that trap of the same people that Paul is talking about. Ebintu ebinourishinga our spiritual thirst, our spiritual hunger. Ekisooka, a regular diet of God's word. A regular diet of God's word. Jesus in the gospel says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. Just as we all eat every day, every day, unless you're fasting. And so we must take the time to read scripture every day. God's word is to the soul what bread is to the body. It nourishes us and sustains our spiritual life. End up playing like a short video just to make sense of what I'm saying. Muyinza okuba mwakalabadde ka advert ka sneakers. Then I'll say something after I've shared that. 弱成这样也敢闯江湖？一个就手软着了。别打你的二破拳了，来条 sneakers。
兄弟，怎么样？来劲了 You're not you when you're hungry. Snickers, get some nuts. You're not you when you're hungry. And so when you're hungry of God's word, you're not the same. Actually, before that, Amugamba, remember your training. Remember your training. And sometimes we forget our training, that it is God's word. It's the manual for life. The word of God is the manual for life. If we forget it, if we don't read it consistently, then we're going to make a fool of ourselves. So, first things first, read God's word. 5 minutes a day. 5 minutes a day is plenty. When I was doing what an apple a day keeps what? The doctor away. A word a day keeps the devil away. And it's very simple. Nalinjigiriza my son to read. Aina kiraba mikwano gyange abazungu nga abaana baabwe baba bazzenga mu kanisa nga tebalina kye bakola service n'atandika ng'atuula n'akatabo n'asoma nga bakikola batya. And I'm a learner. Buli wenda be ekintu kye njagala okuyiga mbuuza. So one time I approached abazadde abo nga mukikola mutya omwana okubeera awo n'agala okusoma. Mukyalo omu n'aŋŋamba si kyangu naye kye twakolanga buli ku makya dakiika ezi 5 n'afunayo ky'asoma. After a while, it becomes part and parcel of who they are. Kati mutawani wange omukulu buli wagenda aba alina akatabo, buli waba board ajjayo katabo. It's the same thing with the Bible. 5 minutes a day, and it becomes part and parcel of your life. Let's keep the devil away by reading God's word. Ekyokubiri kiri straightforward. Prayer. Tulina okusaba every day if we are going to keep the devil away. But tusoma Bible, God speaks to us. When we pray, we are speaking to God. And Psalm 55 verse 25 etugamba, cast your burdens, cast your cares to the Lord, and he will sustain you, and he will never let you shaken. So prayer, take every opportunity to pray. I especially in Sanga, I don't know how often you do prayer meetings with this service. Naye corporate prayer really encourages our private prayer. So if I take every opportunity of joining Wawe Basaba, go there. Doing things that we were created for. That's why to me seeing that social contact, Kati, and that's why people are spiritually dry. Why are we missing that encouragement of corporate prayer, of corporate devotion, which encourages our private devotion and private Bible reading? So, any opportunities, never is wait to Zoom. Just join prayer and be encouraged. So, sigena kuchogerako bingi kubanga tukimanyi tulina okusaba every day. Ekisemba obudde ndaba bugenze is silence and meditation. This is one of the things we don't really do well. Tusoma Bible sometimes, we pray sometimes, but we don't pause. We don't step back and just let God speak to us. Somebody once said, God has a habit of speaking to us in the silence of our hearts, because that's where he resides. Ngenda kwesa another illustration enatuyamba. So ndi mu Surrey, ndi in a very wealthy place. So abantu abalimu bagenda mu zi gallery, art gallery. Ate nze ebyo bintu biri alien to me, sibitegeera. So bwe ngenda nga mu art gallery, bw'osanga a piece of art, wansi waakyo wabaako notes. So osoma notes. Oluusi situnula waggulu kola the piece of art, just nsoma buki busome notes nga ono artist yakikola bla bla bla. Kyo ne nkivaako nenzira ku kirala. Then at the end ne ngenda. Naye omuntu amanyi art we kyakola kiri bwe kiti.
Yes, ayinza okusoma that note ebiri underneath that piece of art. Naye bw'amala okisoma, now stepping back, n'atunuulira the art, now going around, now they allow that piece of art to speak to them as well. So bwe tusoma Bible, bwe tusaba, it is like reading that note. But what is left is stepping back and saying, God, speak to me. Speak to me through scripture. Speak to me through prayer. Speak to me through creation. We need to spend time and just be silent and let God speak. So I want to finish with this. Please remember, you are the son and daughter of the Most High. You are heir to God's promises, to Abraham and our forefathers and mothers. Please, 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 never lose sight of the things. If you do, tugenda kufalinga mu trap ba Galatians gye baafalingamu. Katusabe. Father, we thank you for your word, and we pray that you will continually encourage us through your word. You'll continually convict us to spend time in prayer, privately or corporately. That, Father, we will also make time to be silent and to let you speak. To let you speak through your scripture, to let you speak through creation, to let you speak through the many blessings that we have. Amen. Kama abawa omukisa. Amina. Nsumba tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ebigambo bibadde birungi nnyo, era njagala okukakasa nti abakristaayo bonna abali wano tebalinga Bagalatiya, era bo enjiri bagitegeera, ne Mwoyo Mutukuvu byakusobozesezza okubabuulira babiwulidde bulungi. Katwegattire wamu naye nga tuli muted, tuyimba oluyimba olwokubiri. Yesu Mukama wange, nesigamanyiko, sitya balabe bange, ne bwe banduma, wankumenyola kisa, jetite mungala za chitange mwepumulira Setani wabanyumba netima yeriji Jokunima nezira mugweti wegendere setani Yesu yakusiga nali kusezereta Senduka Omulokozi Yesu tewaliaiza okutusikulafe mumikono jo Lord.
kaseera kano kampite omukubiriza abeeko ebigambo nga kimu oba bibiri bya tubuulira ebikwata ku kkanisa. Omukubiriza. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Mbaaniriza nnyo akawungeezi ka leero mu kusaba kwaffe kuno okukulembeddwa ttiimu Mako, era ntuuse okwebaza ennyo eri ttiimu Mako olw'enteekateeka ennungi n'abo bonna bonna abeenyigidde mu kukulembera okusaba, okusoma ebitundu, okusabisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagenyi abali naffe akawungeezi ka leero nga leero lwe musoose okusaba naffe, twagala obbaaniriza mu ngeri ey'enjawulo era tubeebaza, tubagamba nti twagala nnyo okubeera nammwe bulijjo. Tusaba wano buli Sande ebbiri ezisembayo mu mwezi. Mu lockdown tukyali ku mutimbagano, naye bw'eba teriiwo tubeera ku Parish Church ya St. Jude with St. Aidan e Thornton Heath, era tubaaniriza okujja okusaba wamu naffe. Akawungeezi ka leero mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza n'okwaniriza atakyali mugenyi Rev'd waffe, twagala okumweddiza okumujja essala afuuke waffe. Rev'd waffe Rev'd Sam Waako, tukwagala nnyo, twebaza Mukama olw'okutuwa omukisa okubeera naawe akawungeezi ka leero. Weebale nnyo, weebalire ddala okutuliisa ekigambo ekirungi bwe kityo. We feel spiritually nourished from today's word, era wetugenda mu maaso ndowooza tujja kufuba akalimi tukongeze mu ngeri y'okulya ekigambo n'okusaba n'okuwuliriza Mukama ky'atugamba. Tweyanziza, tweyanzeegesebwa. Ate era twagala okutuma otulamusize bonna ab'ekkanisa yo n'okusingira ddala famire, maama n'abaana batulabye nnyo. Tulina embeera ze tuyitamu, ndowooza mu kusaba mukiwulidde nga mukyala wa Lusimbi atusabira, asabira abalwadde, asabira abafudde, nti embeera eno ekyagenda mu maaso, era bwe tuba nga tusaba nga bwe tuyigiriziddwa olwaleero twongere nnyo okusaba. Mukama atuwulire, ate tuwulire ky'atugamba. Okuyita mu mbeera eno gye tuyitamu, okufiirwa kukyali kungi n'okulwala kukyali kungi, era twongere okusaba atuwe ate okuguma okuba nti tusobola okuwulira abannasayansi bye batugamba n'okubitegeera, tube nga ekiseera ekyo bwe kituuka eky'okufuna vaccine, buli alina omukisa ogugifuna bwe kiba nga kwe kwagala kwa Mukama, tugitwale tusobole okuddayo mu mbeera eyo eri gye twalimu. Tumanyi nti abaana baffe baddayo okusoma wiiki ku Monday eri eddako, n'olwekyo tubasabire mu ngeri ey'enjawulo, kuba baddayo ng'ekiseera kikyali kya bibuuzo tekinnaba kuggwa. Tubakwase Mukama nga baddayo. Abafiiriddwa abalwadde, Mukama asobole atuyambe abayise mu kiseera kino. Manyi wakati muffe tulina abalwadde ddala be tumanyi. Mwami Kavuma yakava ku kitanda, asobola okumuwaayo ku kasimu, agenda n'afunamu okuba nti bakiyita batya, okubeera nti ali bw'omu, yeetaaga okubeera nga tumukeberako ne tumuzzaamu ku maanyi ne twongera n'omusabira Mwami Kavuma. Ne munnaffe Juliet Jagwe naye yavaayo ku kitanda, Mukama akyayongera okumujjanjaba. Mwami n'omukyala Ssempasa nabo bagamba kati balina ku maanyi, Mukama abajjanjabye. Tulina mukwano gwaffe mukyala Damali Lwanga ali ate ye wala, twasabangako naye naye kati obulwadde bwamukwasiza mu America eyo, n'olwekyo tumuteeke mu ssaala. Ate era n'abafiiriddwa nabo bwe tutyo.
Nsaba bajjukiza nti tukyali mu kiseera ekyokusiiba. Mu kiseera kino ekyokusiiba tulina omusomo ogw'enjawulo ogugenda mu maaso ogutegekeddwa Rev'd James atusomesa buli kawungeezi ku Lwokusatu. Buli Lwakusatu ku ssaawa 1:15. Zoom link nja kubeera nga ngiweereza. Buli ayagala okuba nga yeeyunga mu kusoma okw'enjawulo okw'ekisiibo kujja kubeera ngayo okutuusa ekisiibo lwe kinaggwako buli Lwakusatu akawungeezi. Ate era tubeera ne Sunday service ey'essaawa 4 ey'Oluzungu. Mba encouraginga mwenna okugibeeramu kubanga kanisa yaffe eri emu. Rev'd James afudde nnyo kubanga atuzaamu amaanyi n'okutuzimba, n'olwekyo tubeere nga tuzimbira wamu ekkanisa yaffe yonna, oba ya kusaba kwa Luzungu oba kwa Luganda abasobola tubeereyo. Tujja kuddamu okusaba mu Luganda nga 7. Ye Sunday ejja. Mumbuuze lwaki nti nga 7 tujja kuba tetusaba nga ab'e Thornton naye tujja kuba tusaba ku lunaku lw'abakyala olw'ensi yonna. International Women's Day. International Women's Day etwaliramu ffenna nga families, abaana, abaami n'abakyala. Okusaba kuno kugenda kutegekebwa abakyala bonna nga bakwataganidde wamu n'ekkanisa ya St. John's Waterloo. Tujja kuba tufuna omutimbagano gwe tunaabeerako, n'olwekyo tubasaba buli bonna abanaaba basobola okubeera mu saaviisi eyo ya International Women's Day tubeere ku mukutu ogwa St. John's Waterloo nga ennaku z'omwezi 7 okwetaba mu kusaba okwo. Ekkanisa zonna zijja kubeeramu. Ate era tujja kuddamu okusaba nga St. Jude Thornton mu Luganda nga 21 omwezi guno gwa March. Nga 21 omwezi gwa March tujja kuba tukuza Mothering Sunday. N'olwekyo okusaba okwo kujja kukulemberwa bamaama. So abakyala bamaama nga bayambibwako bataata mu kkanisa yaffe ey'Oluganda twesunga nnyo okusaba okwo okwa Mothering Sunday nga 21 March. Ate Sunday yaffe esembayo mu mwezi nga 27 okusaba okwo kuli kulemberwa ttiimu Matayo. N'olwekyo eyo y'enteekateeka ey'omwezi gwa March nga bw'egenda okubeera. Mu kaseera kano nsaba okwebaza okw'enjawulo eri aboogezi baffe aba Sunday yayita. Ffenna tukkiriza nti twafuna omukisa gw'amaanyi nnyo. Akawungeezi ka leero tugenda kubeera n'okwogera ng'okusaba kuwedde, naye nga kati tukyali mu kaseera kano. Rev'd James abadde mu liivu ya wiiki emu kubanga abadde mu kusoma wiiki eno yonna, n'olwekyo tagenda kubeera naffe okutuwa omukisa oguggalawo saaviisi. Omukisa oguggalawo saaviisi kugenda kutuweebwa Rev'd Sam. So Rev'd Sam ngenda kuddiza akazindaalo otuwe omukisa nga tumaliriza okusaba. Naye kansooke mbuuze oba waliwo abantu bonna abaazaalibwa mu mwezi guno ogwa February Rev'd Sam asobole obbasabira nga tannatuwa mukisa, nammwe mufune omukisa gwammwe ogw'enjawulo. Simanyi oba tulinawo any birthdays, any anniversaries, special days ezigwa mu February. Ninawo LV wano. LV ne Elvis. Ne Elvis? Ne LV and Elvis. LV and Elvis, birthdays in February. Happy birthday, LV and Elvis. Waliwo omulala yenna birthday? Kale katufune okusaba okuva eri Rev'd James okutukwa kwaba birthday n'omukisa. Oyo gwendaba ye LV ng'andabawo omu.
Oh yes, this on Elvis. Elvis aliwa. Elvis taliwo. Kale tujja musabira ne baba taliwo. That's okay. Kale sewo. Katubasabire God's blessing. Kale. Father, we thank you for the gift of children, and specifically we thank you for LV and for Elvis and for this new year you are adding to their life. And I pray for your blessing to be on both of them, both now and forever, Lord. May you prosper them, may you watch over them, may you protect them, Lord. And may they be a delight to you, and may they be a delight to their parents, their friends, their families, and to anybody that encounters them. We pray this in Jesus' name. Amen. Thanks, Reverend Sam. We can have the blessing. Neyanziza nnyo mwami ne mukyala Mukiibi, and again Mr. Kalanzi for this opportunity. Munansonyiwa neerabidde okubagamba I bring greetings from my family. Omukyala loves the fellowship. She would have loved to be a part of this. Naye ndi mu kkanisa tetulina ba babysitters nga mubimanyi buli omu ali mu lockdown. So bali waka, but they do pass on their sincere greetings. And greetings from my church. Katusabe when things do get better. Nange nandyagadde okujja okuba inviting to come and be a part of this fellowship one of these days. But greetings from St. Peter's Church in Old Woking. Kale, I'll pray the blessing on all of us. Ngeragezako okusaba mu Luganda. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe, Omwana, Omwoyo Omutukuvu gube ku mmwe, guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amina. 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 Tweyanziza Reverend Sam. We really appreciate the service you've given us. So mkaseera kano nga tonakweyongerayo Auntie Janet, ngenda kuyita Auntie kubanga you've always been kind to me. Munansonyiwa ngenda kudduka because I have a service at 5. Amasimu agamu era nso ageeraliikiridde mu siriiwo nina okugaddamu kati. So it's been a pleasure. I'll keep praying for you as you keep praying for me, and it's always a pleasure to be a part of this fellowship. Munansonyiwa for now, I'll have to run. Amina. Tweyanziza tukagaliza weekend nungi. Nammwe. Kale. Abakristaayo tukyagenda maaso akawungeezi ka leero nga timmako batuteekedde akawungeezi kano okufuna okwogera okw'enjawulo okukwata ku mbeera gye tubadde tuyitamu n'engeri embeera eyo gye tukutteko abantu nga Ssekinoomu ne families. Tugenda kuba n'omukisa okufuna oluyimba olusembayo nga okusaba tekunaggwa. Oluyimba olusembayo bwe lunaggwa, aboogezi baffe Mr. Mark Oroma and Mr. Baker Kiyingi will be taking over. Njagala n'okubajjukiza nti mu kusaba okwa Sunday ejjo kwa International Women's Day waliwo talk ey'enjawulo egenda okubeerayo ekwata ku careers and opportunities ezizze mu kaseera ka COVID oba ngeri ki gye tusobola okusigala nga tuli ku mutindo gw'ebintu by'okukola n'okutambuza emirimu nga tuvudde mu mbeera eno. So eyo nayo gya tube tukwatako nnyo ate ng'ejja kuba eweebwa owaffe yennyini omu Auntie Edith Kaggwa. N'olwekyo tubeereyo tuwulirize okwogera okwo okasanda ejja.
era ne mu Sande y'abamaama tulibeera n'okwegera okw'enjawulo okwa family. N'olwekyo Sande ziddako zonna tuzeesunga. Kaakati mu kaseera kano nsaba tufune oluyimba olusembayo ng'aboogezi baffe bwe beetegeka. Okwaliwo